Twala omukisa guno okubeeyanza ate n'okwebaza Mukama Katonda olw'ekitone kye yabawa eky'okubanga mulina engeri gye muzannyisa olulimi ne luvaamu ebirungi ebityotyogananga obugulu bw'eggongolo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Basabuni bannyabo kituufu tulina okukimanya nti bakabaka abaafuga Buganda tebatandikira ku kintu, batandika dda. Bakabaka Muwunda Myoyo, Muwanga Myoyo, abo bonna singa tutandika kuboogerako olwaleero. Abazuuku Musambandege, Bajjejjere Obukenenvu, Lubiri Segaali, bonna abo Semwezi Maganda, Bungwa Gulungujjo, ate nga nabo tebannajja. Twakulembebwako bakatonda muntu bwe muyita ba demigods. Abo bwe muwulira be baateeka ku nsozi Lubowa, abo bonna baafugako ku Buganda. Sseggukulu oyo yaliko kabaka. N'olwekyo Buganda yadda nnyo. Weewaawo. Ekirala kye njagala tutereezeemu, abayizi tusoma ku kayanja ka kabaka ne batugamba akayanja ka kabaka ako Kabaka Mwanga yakasimisa asobole okudduka singa aba alumbiddwa, naye amazima amatuufu okunoonyereza kwe tukoze kulaga kikyamu. Ensonga lwaki Mwanga yasima akayanja ako, yayagala kakomaawo, naye yagenda ewa munywanyi we Kabalega ng'olwo alina entabaalo za tabaala Abazungu. Kabalega yamuwa ejjembe lye baali bayita omutemu nantatemulwa, n'amugamba literekebwa mu kifo kimu mu mazzi nga mangi, kyekyazimisa akayanja ka kabaka. Kale weewaawo twagala okuba nga tunzika kwongera ku byafaayo awo, era ndowooza omukulu ono nga bwazze wano weewaawo alina kayagadde okwongerezaako bweyogedde ku nnyanja ya Kabaka. akugambye atya? Yaŋŋambye nti Senkoole ne Kamuli Mwanga baakulira okusima ennyanja. Yali mutuufu nnyo. Era ekitundu kye bayita Ndeeba awo wekijja erinnya kuba amazzi baganyweranga mu Ndeeba. Endeeba oba muzimanyi, olulagala olwo olutannaba kuzingulukuka bwe bayita oluleeba lunywereddwako amazzi. Kale basuulanga awo Endeeba ne tuzisanga. Olinga gabuwayo ogenda eri mu Ndeeba katubawe n'ennono y'Emmengo. Weewaawo Mmengo awo mulaba mumanyiwo bulungi, waliwo embuga enkulu ey'Obwakabaka bwa Buganda. Edda akasozi ako bakayitanga Nkaawo. Era ekyakatumisa Nkaawo kaalimu amabanda mangi, naye kwaliko omusajja eyali omusawuzi Nakintu, yali yeddira Nvuba, yali wa Nvubu era baali bamuyita Kayita Sikoteyomba. Yali wa Nvubu nga yakulira ekika ky'Envubu. Kabaka Mwanga bwajja ne bamugamba nti waliwo omusajja munakuzi musawo ye lusozi luno bw'otomugobeko tojja kuvako lubiri. Ko Kabaka nti nedda tagunywa buwana asaaga busaasi. Era yamugobako, yalinako Emmengo ze kwe yamerembuliranga eddagala. Mpulira abantu be bageranga nga bazifudde ekyobulambuzi nga bagamba nti ogenda erimu Mmengo za Kayita. Mpulira ebikayiraawo n'otuuma Mmengo. Otyo ebyo bwe tulidde olulala ndowooza tujja kubibanyumiza musukkewo. Mpozi njagala obasiibule ssebo nga basiibula tambatontomerera akatontome kamu kagamba nti analaba enkuba asooka bendano
tokeyeganya omunya talikawongayo naye mwagala ennono bikiza nannono n'olasanga nasawuseemu eggono faaba olulasanga ye tunyizeemu akaayo ng'oluganda tubunyisa olutaliiko kkobo sekono tawanyisibwa mpekabyo olwalengono okuma batulaze enkamyo guno omwana gwa wano lwavaako entalo awakula ntalo yatokeza muli akasasa yabajja avudde ayagala kugwefuga lwafuuka ndi balwanya towakana nkulya ennusu bwe yali ey'olubanja nosasasula bwe yakuta bwe yatuula mu ntebe n'atuula ekigijja naye musajja mukulu kiwajja noba kibutongululu bannange takuta uganda ng'erabye abaana ba wano bakunduze nga bakunzi nga baana babalimu bagejjanga kisekenya kyokka olumugambako ate nasongoza omumwa olumugambako ate nasongoza omumwa mukuwumiza ensonyi ajogamba engoma ng'ekirengerenga akyongoza nyirittaka nteesa mulya lusaalo ekisaayi kibi kireke obise ku lusaalo kiriza muno luwalo omegatolumakiriza oli muwanguzi bwomegatolumakiriza oli muwanguzi zaya wowe azaya zaya wowe azaya zayiza zaya wowe azaya zaya wowe mukulu nga tunakuweerera tunakubirira no abawatangululo naye ebyo yabigereze kuluno sentebe omwana w'embuga sulukibwembule omwana w'embuga tuyakukkuse kyembanyawukandibwezaale endubo nenseekampula ebinyozikusa oba katembeete oba kyusa bave mu ebyo ebyendogobanye ntuutikira abato kale mwabaganda muliwa namwe abaakuno nobaka bwakusuula nannabe yasensera ekiswa nakirala ku mutaka ayagala kusembula nga naye enkulugu kwefuuka etyensozi wamaze wannakuba naye nabe ennaku ayinze bunyonyozi tuli mu kukonziba temunaku sirategayalira ng'owodde mwe wanguwe aneegayalira n'awoloma ajula weewaawo otyo bamaliriza eddala bwekyo nno neneebaza nnyo olw'enteekateeka eno okusingira ddala munywanyi wange omukulu Ssemakula muyita papa kubanga era papa kimugwana muganda waffe ne bakulu banno kwe muteekateeka enteekateeka eno mwebale nnyo katubeebaze mu ngeri yaffe ey'ekiganda nti ow'enkajja ow'ennakatu ow'entamu enjaliire aba byokulya abalungi emirimu bakajjita bakakasirye tuli kuma okulya netukulya omwoyo tuli kubbira akakajja ebbira wangaala buvule kubanga obutwakugoka olw'embuyaga otuge mu baba musejjeza asatu ng'olaba ku biro ebya Togo n'eddumbi eby'obulundirwamu ngeesalukya mwebale kuteekateeka eno naffe ne omulundi oguddaku mutuyita tujja kujja tusomesa abantu basaabasajja kubanga awagumba ennume n'enduusi ate awabeera ensumba bulijjo bwe gutyo omutaka wegukuba omulyantaakuluzi ze munabusiro saava bosa musisi omulasangeye weewaawo nange saagala nnyo okukozesa bigambo bingi okujjako okubagamba nti ennaku enkulu zituuse ze mbaagaliza kutta ku nkowe nga mwambala bujjumbi eyeekomeza akasimba ddenge mweyagale ng'ekijoli ekisimattuse oluka kale basebo ne bannyabo owakabanvu akuba lutaliga ze nkubye lubugabuga kale